Oluvannyuma lwa kampuni enkozi y'enguudo ya Dot Services okwekubira omulanga eri Palamenti olw'okuteekebwako envumbe bakugira okuddamu okukola emirimu gya gavumenti ku bigambibwa nti emirimu gyabwe bagikola mu ngeri ya gadibengalye, balabiseeko eri akakiiko akavunaanyizibwa ku bitongole bya gavumenti okwekubira enduulu ku ebyo ebibogerwako. Okusinziira kwa Myuka akulira akakiiko Amongi Anita, abakungu ba Dot Services bagamba nti bo nga Bannayuganda bammibwa emirimu ekitongole kya UNRA kyokka ne giweebwa kampuni z'Abachina yadde nga bo balina ebisaanizo kw'ossa n'emiwendo kwe bakolera emirimu gyabwe okubeera emitono okugerageranya ne kampuni z'Abachina eziweebwa tenda. Even when they become the best bidder in the tender awards, UNRA decides not to give them the work and gives out to other Chinese company. And for them, they believe as a local company, there should be a conducive environment for them to work well and make sure that the local content aspect is covered. Omubaka era ategeezezza nti ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno bagenda kusisinkana ab'ekitongole kya UNRA wamu n'aba kampuni ya Dot Services balabe ng'ensonga zino zigonjoolwa. Another session between UNRA, Dot Services and the committee on Thursday. UNRA will come with its responses, though they claim most of these things are before court. But then Dot Services said that, well, even if we are before court, it is only the financial aspect that is in court that we are seeking for payment. The performance aspect is not in court. Y'omwogezi wa kampuni ya Dot Services Kazola Robert ategeezezza nti okuva we beekubira omulanga eri Palamenti ey'ekkumi enkolagana yaabwe n'ekitongole kya UNRA egenda erongooka nga neotwogerera UNRA yakabasasulako bombi 29 ku ezo ze babanja. Ono era asambaza ebibogerwako nti bakola emirimu egitatuukaganye na mutindo kyagamba nti babasibako matu ga mbuzi kubaliisa ngo. Dot Services nga kampani etatuukiriza mutindo gw'emirimu gyekola. Ekintu kye tuwakana nnyo kubanga emirimu gyonna gye tugenze tukola UNRA esooka neyapointinga kampani erina obuvunaanyizibwa okulabirira emirimu gye tukola kye bandiyise consultancy company mu Luzungu. Ne tukolera wamu naye tugenze kukizuula nti waliwo ebintu ebimu mu contracts etwakolanga bye twali tuwandiikira UNRA nga tutegeeza tutunuulidde kino tulowooza nti singa tuba tetukyadressinze oba ne tukitereeza emirimu gyaffe giyinza obutatambula bulungi. Ebyo tebaabidangamu. Palamenti y'omwenda yayise ekiragiro nti kampuni ya Dot Services eteekebweko envumbo ey'obutaddamu kukola kw'ossa n'obutaweebwa tenda ku mirimu gya gavumenti oluvannyuma lw'okunoonyereza olwalaga nga kampuni eno bwe yali ekola emirimu mu ngeri etatuukaganye na mutindo. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.